naye abantu abamu tebatya. Wamma bw'obanga ogenzeko mu kyalo ne mubanga muli ku ppiki mutambula ne musanga omusezi n'ayimirira mu kkubo wakati mu maaso gammwe, oba ne musanga ekintu ekyefaananyiriza omulambo ng'alinga omufu gwe basibye bw'ati mu masuuka naye ng'ayimiridde mu kkubo wakati, osobola okugendayo eyo omuntu gy'ali gy'omulabye? Abantu abamu tebatya. Ku nsi ya Katonda mulimu abantu abamu nga bo tebatya. Akatambi kolaba kano, abasajja babiri babadde ku ppiki nga balina gye bava budde bwa kiro, oba zabadde ssaawa mmeka ne bwabadde bwa kiro nnyo. Mu maaso gaabwe waafubutuseeyo omuntu eyeefaananyiriza ng'omulambo, ng'omufu gwe bazinze mu masuuka bwe bati. N'ayimirira mu makkati g'oluguudo, bano baamulabidde wala. Eyabadde avuka kwe kuyimira n'agamba nange guli si mulambo ogutambula oguyimiridde mu kkubo. Waliwo omusezi aguziikudde ali mu kugugoba kiki? Baatidde bonna ne basooka ne bapaakinga ppiki. Kati ono gwe babadde bavuga yawalaze empaka n'agamba kaŋŋendeyo ndabe kama mbaya nimbaya. Mune yakanyiza mugamba owange wandibadde ovaayo eyo gy'ogenda. Jangu tugende togendayo, oli namulaga nti agenda mu maaso eri omulambo gye guli. Abantu amu beereetera ebizibu. Abantu beereetera ebizibu, sijja kukulimba. Kati bwe gukutunulira n'ogugoberera, bw'aba musezi nga aguziikude naye ng'ali mabega waagwo, n'akukonako bukonyi nawe n'ofuuka enva n'ofuuka omulyo. Nze olaba ne bwe ngenda mu kyalo siwema ntambula sobola kusemba mabega. Mbeera makkati. Mu makkati oba mu maaso. Okitegeera? Naye abasajja bano bampangudde kugamba bo tebatya. Gwe wetegereza akatambi ako, gwe tulaba nti ogwo mulambo, gwe tulaba nti oyo mufu, gwe tutunula naye weetegereze, gwe osobola okusembera ewali oyo omuntu. Kankutuuseeko akatambi kano naawe okeerabireko. Vidiyo gimpereka like etambule tuve ku buli muntu vidiyo yiyo. Mulambo okuse mulambo ogwo ayinza oba musezi omulambo boy boy togenda boy kaŋŋendeyo togenda masavu togenda kaŋŋendeyo gesigala kukugonyola vidiyo gikwali tewali genzi tewali genzeeyo baaba masavu bajja kulya Kira simple. Nze kye nasooka okumanya abantu abatambula ekiro baba tebatya. Mulimu abantu abatatya nga yaswa n'okugobona abasobola okugobagana n'omusezi. Ne ggwe bw'osanga omusezi osobola okugobagana naye. Tugeze nti singa oba otambula ng'oli mu kyalo oli eyo otambula bibyo. Osobola okugobagana n'omusezi n'omuddusa emisinde. Eriyo omusajja gwe nalaba yakuba omusezi emiggo. Omusezi yagenda n'ajja ku nnyumba ye nabanga yamusanga ali bwereere ng'ali mu kusera. Omusajja kyava agamba ye oli musezi bulijjo gw'osera ennyumba yange nti ekale. Kaakati ngenda kukuwewenyula emiggo ogenda kumpulira. Golooza nze gw'osera nange olooza ntudde boyi nange siri mwangu. Oli musezi nenze nange gw'osera siri mwangu. Omusajja yakuba omusezi emiggo ate nga bagamba nti bw'osanga omusezi tomutunula na maaso. Tomutunula mu maaso kubanga ayinza okukusiga ekiki? Ayinza okukusimba okukusiga ekitamba ate toyogera naye. Bwe batugamba bwe batutiisa. Naye kati okusinziira ku nze ate alinganga ettabbo eba saketi. Eba saketi giba misinde. Wakiri ondya
naye ng'ongubi onsinze kudduka. Nkimanyi tosobola kugobagana na musezi kubanga yadduka nampewo. Naye muganda wange nze ekintu ekikwatagana n'okutambula ekiro tuli tuti. Ate naddala nga tugenze mu kyalo. Bwe mba ndi mu kyalo nga ngenzeko kuwummulamu ebyokutambula ekiro byensooka nenvaako kubanga ntiira ddala okutambula mu kyalo. Kati abavubuka bano babasajja oba bavubuka babadde batambula balina gye bava bali ku ppiki nga basanga omulambo nga gwesimbye mu makkati mu kkubo. Nga bw'olaba akatambi ako kye bakoze kwe kugyayo essimu ne bakwata kamera ne bakwata vidiyo eno ne bakwata omulambo guno kamera budde bwa kiro. Naye omusajja ono yavudde ku ppiki n'agenda eri omulambo ono. Bwe muba nga mwasimattuse muganda wange temuzanyiranga ku kintu kiyitibwa bintu bwe bityo. Ebintu ebyo bizibu nnyo nnyo nga bw'okiwulira, bizibu nnyo nga bw'okiwulira. Osanga otya omulambo n'ogenda gye guli mbu kaŋŋende ndabe. Omusajja yagambye kaŋŋende ndabe. Kati gwe kambuuze gwa ndaba. Bw'aba gwe nga gwe osanze ekintu bwe kiti omulambo mu kkubo. Kubanga ogwo mulambo tukkirize tugaane ogwo mulambo bw'obanga ogusanze mu kkubo. Osobola okugendayo gye guli osigala ogenda mu maaso oba odda mabega. Odda mu maaso oba odda mabega. Mbuulirawo mu comment section tulabe. Njagala kulaba abatatya bali bagamba mu nze sitya danger. Twagobagananga n'abasezi ate gw'onyumya biki. Ani alabye ku musezi? Wali osisinkanyako ku musezi oba olabye ku musezi? Mpulira abantu abasinga abanyumya nga bagamba ye yakira ku makya n'asanga omusambwa ku luzzi. Nze sigendayo kasita nsanga ekintu bwe kityo mabega tesiddamu kugendayo nzekka budde obwebuto bwe mba nsanzeeyo kintu ekyo. Kasita nvayo nga ndi mulamu nga ntegera bulungi siddayo ate siddamu kutambula kiro. Naye osanga omuntu ne yeewaana nze nasanze omusezi ne mugoba. Bagamba mbu osanga omusezi ng'okwata olumuli mbu bw'omugoba n'omufumita olumuli mu kabina mbu ng'oba omumaze. Kati omusezi omufumita olumuli mu kabina omusezi adduka alinga mpewo. Mbu bw'omufumita olumuli mu kabina oba omumaze. Neri omuntu akugamba mu nze nasanze omusambwa asima nasanga omuzimu ng'abantu banyumyanyumya ebibuuzi ng'olabira ddala nti bo ensi baagivaako. Naye nze munnange bakubanga nze nabadde bano abantu situuka gye ndaga kuba bukubi yuttaani n'enzira gye nva oba mbadde nva Masaka gye nzira nga we ŋŋenda ntuuse situuka babukubi yuttaani nga nzira mabega. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbagala nnyo mwena mwena abeekumira ku mukutu. Katonda abankuumire ate nabakusubscribinga simanyi ki ky'olinda kona mu kapesa ka subscribe otwegatteko obe nga ate tosuba buli video gye tukuteerayo. Mubeere bulungi mweraba.